Kola katemba ngandeta kayimba nengamba nti when Jesus says yes, Anita can't say no. Wano bagamba ali kuki mujjukira baali bako n'olwekyo mutye Allah bakuutira mutye Katonda. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Nga speaker bwe baali bawanzeeko eddusu engeri gy'avudde mu lwokaano, kitegeeza nti kati NRM teyina muntu yenna yeesimbyewo wa speaker. NRM teyina kale. Ebyo yabyogedde mabega wa statement eyavudde mukono Kasamba wandiisi w'ekisinde kya PLU alangirira mu butongole nti bo ng'ekisinde basazeewo okuwagira omubaka wa West Budama South abadde Minister wa Defense. Ogwo omulimu gwa speaker baagala gumuwa. Naye ate olwaleero ndabye ku mukutu gwa X nga waggulu wa vidiyo eya Tango Doi ng'asaba wandiisi w'ekisinde ekyo eyatuusiza ekiranga ekyo ng'ate avaayo ng'awagira ebya Tango Doi ng'alinga ng'agamba nti by'oyogedde bituufu era tubiwagira. Kati ebintu ebyo ebibiri birabika ng'ebikontana naye ku lwange tebikontana kubanga ekisinde kiri wansi w'ekibiina. Ekisinde kirina okugondera ekibiina ekisazeewo. N'olwekyo tulindiridde ekibiina kyenayo mu kisalewo. Nze bulijjo mbadde mbagamba wano nti nze sipiika wa palamenti ey'e12. Nemumbuuza kyonooyitawa kati n'olwaleero njagala kubajjukiza nti bwe nagamba nti sipiika abaddeko kati former speaker tujja mufulumya. Abamu olw'okuba mulina emitima eminafu muli batiitiizi nga temulaba bintu bulungi. Mulinga ng'abatambula ekiro nga n'omukuubo ogulaba ng'omusoto olw'okutya oba olw'enzikiza. Kati wano ffe mu DP tuleeta kitangaala. Twabaleetera ekitangaala musobole okwerabirako mmwe bennyini ebintu engeri gye bifaanana. Ne mbategeeza nti ffe nga DP ne NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga alina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga palamenti eri mu katyabaga, nga palamenti yeetaaga kununula ate abantu baddemu babeere n'essuubi mu babaka baabwe. Tulina kubuusabuusa kwonna bwe tunaaba tugenze ku lukiiko lw'ababaka ba palamenti e12 nga nange mwendi olukalala bajja kundonda. Lwaki?
Abannayuganda balina kusiima nnyo omulimo gwe tukoze, kubanga waliwo abamu abagambye Mao yakoze eki ekyenjawulo. Ffenna tubadde tulwanisa enguzi, ffenna tubadde tuwakanya enkola y'ababadde bakulembera palamenti. Ekyenjawulo ki Mao kyakoze? Kati no nembawo ekyokulabirako. Al-Shabaab abatujju bwe batulumba wano, abantu batuuza press conference, bonna balina okwemulugunya nga bawakanya kye bakola nga bakivumirira. Naye waliwo enjawulo wakati w'okuvumirira n'okusituka obaako ky'okola. Mao ye yasituka n'agamba nti omuntu ono amaamidde parliament nga buli kimu akyeddiza obuyinza bwonna akola nga bw'ayagala nakyemalira, nja kufa naye kubanga mubadde batiitiizi. Era ku nsonga eyo emu nga bwenjogedde ku batujju ba Al-Shabaab, bangi baavumirira Al-Shabaab, naye eggye lyaffe erya UPDF lyeryasituka. Tufiiriddwa abaana bangi, helicopter zaffe ezimu zaagwa ne zikwata omuliro. Bye twakola ng'eggwanga ne UPDF byekoze bye bireese enkyukakyuka e Somalia, era kyekitiisiza ba Al-Shabaab obutaddamu kutuluma. Ekyokubiri, wano baatubba akalulu nga abadippi 1908, era nga bulijjo abantu ne bavaayo nga mwe muli n'abakulembeze baffe ne bavumirira enkola ya UPC. Naye ekyo tekyaleeta nkyukakyuka. Naye abazira abatono abalina emmundu 27 baasituka ne bagenda mu nsiko ne bateekawo embeera eteeka gavumenti ya UPC ku nnyinga. Abamu balowooza nti engeri gye bamaze okunafuya UPC bo basobole okwesobolayo bawambe gavumenti. Bagenerals abaali mu ggye lya UPC eya Uganda ne basituka ne wabuwamba gavumenti, naye tebawangaala mu buyinza kubanga abaali bategeera struggle yennyini nga bamanyi ebiruubirirwa bwe bali, era we bagwera bwe byagwera tebaamala na mwaka gumu mu gavumenti. Abantu abaali balina ebendera entuufu ey'Abannayuganda bo bennyini ne bajja ne bakwata obuyinza nakati we bali. N'olwekyo n'olutabaalo we lubanga lwa Mao, nga Mao yalukulembedde nga n'ensonga azitegeera engeri gy'anaataasaamu palamenti, gwe ne woonoovaawa ne woonoobeera pulojekiti tojja kumalako kubanga ekintu tokitegeera bulungi. Kiva ku bannadippi abalina okwemulugunya, n'abo bwe mulaba abeecwacwana ku mikutu gyammwe ne ku marediyo lwa nsonga emu nti Mao yafunamu ffe tetwafunamu, n'obeera nze nga beebifu. Mu biseera bye tubaddemu abamu mu ffe baafuna, mwampulirako nga nino okwemulugunya. Twalina okufuna minisita omulala owokubiri, Minister of State, era ebifo byaliwo naye tebaatuka. Ekyo kituufu. Agreement eno twagiwandiisa mu ggulu mu maaso ga Katonda. Nambye nti Katonda naye ajja kubaako kyakola. This agreement was registered in heaven, where there is a person who is all-knowing, all-powerful. Kubanga ndaba engeri gye mweyisaamu mudda wano na wali ng'ebyennyanja ebifu. Buli amazzi we galaga nammwe we mulaga. Muyina okwewa ekitiibwa, naffe tubawe ekitiibwa. Si buli lwe muwulira
tukimanyi nti abamu muli mu kwetega kubanga mulaba nti osanga omukulembeze w'eggwanga addako ye mukulembeze wa PLU. Mulaba akasana akaberyeberye bwe mulaga. Ate muzeeyi ali mu buyinza bannayuganda bwe baakalonda ate nga ye chairman wa NRM temukyamuwa na kitiibwa. Mulabanga omusana ogenda okugolooba. N'olwekyo omanye nti enjuba ebeera emu eri egenda okugolooba era enkya yeebeera akasana akaberyeberye. Tuve mu bintu by'okwetega kuba nalaba abantu abaali bali ku lusegere wa sipiika abaddeko kati zihaaga ze bagaba si za kusasulira omukono nekwata hagingangako nga haginga